Yeah, it's amazing, it's exciting, and equally humbling. The love that we're getting from the people of Uganda, it puts a huge sense of responsibility to us to make sure we deliver this hope victory. Mukwano guno kuwagizi guno kunja mukkiriza nnyo naye ate fere musanga nina ebbanja n'obuvunanyizibwa kubegabega byange ne bannange okufuula buno buwagizi okubufuula obuwanguzi, turning the supporting to victory into freedom. Tusaba Mukama akkirize atuyambe nga tindi wano mulomu yange yanasuze naye tukusekumaka ku balkoni nga abantu bajjudde tukyebaliza Katonda, era tugenda kuba okulaba nga bano abantu tetubaswaza kale mmekike shuwa nabo tebeswaza abakulembere tubatwale watuufu tubalaga ekituufu Mukama tusaasire tuleme baswaza abantu abantu tusaasire.